buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma kasuubire nti bannange muli bulungi. Njagala kubeera nga mbebaza okuwagira Executive Media n'okubeera nga mutulaba. Shamim Mayanja ly'erinnya lyange era njagala okubeebaza okubeera nga mutuwagidde ate nga mukyatuwagira. Ne neebaza basponsors bange okuli aba Print Creations awo ku Nkuruma Road ne ku Cham Towers. Bakola branding, bakola uniforms, bakola ebibuuzo. So gwe tobeereeyo w'essomero n'obonaabona n'abayaaye weetaaga okuba ne kampani entuufu gy'onoosayininga ne contract abanakuwa ebintu ebituufu nga togenda kugamba nti ate tebaaderivalinze kuba baba balina erinnya ery'okuprotectinga. Tulina aba Bubbles Beauty awo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 bakola ku Nsusu. Tulina Ali Car Rentals Boston, Massachusetts era naye ng'ali awo apangisa mmotoka mu abali e Boston. Tulina Mimi's Glamour be bannyambaza basuubuza obukaya babutunda kamu kamu ebigoye bwe biti weebiri binene. You see, you are free everywhere you go. Nsobola n'okuteekamu kagatto n'obuliramu. So abakyala abaagala okubeera decent n'obeera free. Tulina 2 pieces, tulina hijabs ez'enjawulo, tulina buli kintu ky'omanyi nti omukyala weetaaga okuba decent. Ku Mimi's Glamour okusapolo gw'ayagala okubeera nga tukolako ennamba y'essimu eri 07-2-93-578. Okwo tulina Ecop Photography and Videography ate yo esangibwa awo ku Nkuruma Road kizimbe kya Light Building room K08 ku floor esemberayo ddala waggulu. Tulina Nisha Portraits abaana nabagamba wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye anyiza ka switch nezikira mu kkubo wakati wa bo buli kato kama kanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okuppa emotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Ali Car Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa sonde za Jalia nso ofune emotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Ali Car Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Ali Car Rentals, rent, explore, experience. Bakola portraits ennungi gwali eyo nga weetaaga portrait yonna oba animation beera ng'onoonya kuba Nisha Portraits Macaspas. Yes, babeere ng'ate mutandika okubeera ng'ate mukola. Ndi wano ne muzeeyi Kagatto. Kansuubire oli bulungi sebo. Olinga agamba oli ku channel yo. Nange nyiga essimu naawe onyiga. Amunange channel kyojja okukola jajjisa mu kabinika oba mu kadomola k'otawaazisa. Nga bw'ogenda okufuna wuzu gy'osookayo ne bamanya nti yiyo nga gy'oyiwamu ng'amazzi. Naye watali ekyo nkooyo okunnangira channel. Olinga alowooza nti nno era wannonda ku channel. Wulidde? Ekyo njagala kikome. Bwe kitaakome ekinaddirira ojja kuwulirira ku mubiri gwo. Nga kiki ekigenda okuddirira Kagatto? Ngambye nti kiki ekiyinza okuddirira ku channel yange? Tokimanyi? Kiki ekiyinza okuddirira? Tonsongamu. Mbwe nkusongamu ogenda kukola ki? Jjukira oli ku channel yange. Nkimanyi channel yange ojja gyebika ogyesibe mu kiwado era ojambale nga kanika nga yekubikko manye nti channel yo. Eno channel ekujje wala. Yansanga wa? Yakusanga mabega wa theater eyo ng'otudde ensinga ekkubye. Ogwo ku channel yo tekako besibe. Zange ttaano neggulira akatogo. Kiba oli osobola emmere gye nalindi okuva edda nedda yali ndala. Bw'ona akyogera bw'otyo n'ensi ejja kusunga. Abamanyi nti wagenda okundaba nga nina bwendi. Tulowooza nti no wasanga nga channel yo ya kinaku nnyo eronda abali obubi n'ereeta. Ate muba muli bulungi. Enkujja eno. Weekuume n'empisa. Nze sirina mpisa kale. Ate kuwoninza okugoba ogenda obunde omanye nti emirimu tekyali. Uganda erimu obukadda na mu 5 kyolowooza bwonna buli ku channel yo bwe bukola.
kale kakati bwe kiba kitesala omusaala ngende ku hafu pe nti munange ebyokumanyira naliko yakuta obunde n'ensi emyaka gyo tegikyafuna mirimu. Mu Uganda mulimu abantu abannenkana bameka bonna bali wano naye bali bubi wagenda okundaba nali bubi singa nali bubi bw'oleeta bali bubi bw'oleeta bali bubi bw'oleeta bali bubi nze omanyi bye nabikoowa nze kibanga wano wannangira ka perfume emyezi 8 nabadde akinenkavaako Butasiima bwali wali aggulidde perfume nakulabe kati bwekuba bwa mutwalo. Bwe nsobola nga tebabunnangidde. Ense nakugulira perfume ya mitwalo 4 kanaana. Emitwalo 4 mu kanaana. Ndowooza yayingira 5. Kakati nno woba otiira. Nengisasulira omusolo. Nenjituzaano mu mitwalo nga 5. Wandigikukusiza bukukusa kuba yange gogeno giwa taasiimi. Wandigikukusiza. Nenkugulira perfume nakati togyekuba nakulabye weesiga buno bw'okuloolinga ku mubiri. Nakoowe eyiye ey'ebbeeyi. Kakati gwe wafuukanga gavumenti. Bwebe nakolera ekintu emala kwewana temulaba bwe nabazimbira enguudo bwandizizimbidde baani mwana bazimbira amalwaliro oyagala gazimbira baani naawe bwoli kati gwe okungulira perfume ate nodda mukunangira kakati nja kugamba jjejje atuwe ku byuma nina kuyo perfume kale tudde mazima wallahi perfume wagiteeka nagivaako kuginnangira gwenjirina mweri nenjagala nayo manyi nti omuntu asobola okubawo nga tagirina ng'ate tawunya bubi gwe kyogamba kakati bwe wava mu buliri nnyoko bwe yali akwaliramu tokyebaka gweyagala gamba nti kendiva wano sirira mukulabika bulungi gwe wali oleeta kuno balabika bubi mbadde nga mbeera oleeta aliko masanyalaze oleeta alabika bulungi abagala bameka bw'oyitako bamasiiki nnaani abalabika obubi ensi njagala ensi ogibuuze tumala tudde mu comment section nti yali alafaanana atya nti oba namusanga talina bw'alinga bw'obyogera tokiddanga namu kuba nnyinza n'okukwata ebyo bikamera byo n'ebyasaayasanza geza bakutenda gweddamu onsirwalireko ebyo byekisirubya naye nga nakugjawa kagatto butasiima bwo gw'okugjawa ani nakugjawa kagatto in fact tomanyi na gye wanzija okumanya totegeera mabega wa theatre wajjawo basiru banno kati naawe wali musiru oli bubi kyekyakuleetaawo tunyumyamu twali tunyumya tulina bye tukola nentandika okugamba jangu ku kyano onyumya olugendo nopiikinga ki wapiikinga interest wanyumiza olugendo lwo kakati nopiikinga olugendo lwagundi abasajja abali awo bonna abali mu mbeera embi bali awo nga bo tobaleeta baliwa sinabalabago wali mukwano gwange kakati kitegeeza gwe mikwano gyo baba bubi wali bubi nomala n'obalangira wali bubi toddangayo kunnyamba omulundi omulala ondekanga nenvundira awo naye ekiyitibwa kyano nja kugulira in fact nja kugamba abakola paadi bakolere paadi nga za kyano ne wako kuwa executive media ekitiibwa anti gwe togiwa kitiibwa agamba mbu ekyano yo nkimanyi nange ekyano si yange gwali owuliddeko ngamba gamba nti kyano eno yange nange nkimanyi nti si yange era kyova olaba kale tekimala nedda njagala tukiguse walokomposezza nnyo boneti yo boneti yeriwo omumwa gwange boneti ndowooza ebyo ebigendo twawula nze sirina gwe nali nakugambye ekintu kyonna kyonna bwekiti ekinene tewatuuke wa maama n'omulaba nkyabeerayo naye olowooza nali saagala kubeerawo twayawula so ne bwe twawukana tekikuluma bwe twagenda nga walaba nga nsulawa twalinammwe so nze omuntu bwandaga ndowooza ne bwe twawukana tekikuluma omuntu gw'oyawukanye naye kitegeeza nti muba temukyayagalana ate kikulumira ki ng'ogumwawukanye naye temukyayagalana era kikagatto tetweta woba toliwo mu kyano eno yinza okugana okgenda mu maaso eno kyano gibeerako ddina mande n'olwokutano tujja funa omwantu w'emyaka gyo tumuteekewo olowooza ndi buli bantu leeta kitaawo twaleese Yunus oba jjajjaawo ate taata n'asobola bino jjajjaawo kalina olugezigezi kaddamu kutugireka akasajja kawabaki ate nange nensangayo era omuntu ajerega bw'atyo mu nsi akasajja kajereka ale n'oseka kiki ekisinisa awo ekyansese ennyo nali ndowooza nti eyo entizunza gy'ozuuza akaggala boneti engeri gy'okata amangu ate n'okazza nti kyakugwako bugwe kumbe kakerenda kava ku lubaya ate akajjajjaawo kagenda omuntu myaka 13 naye ng'oyogeranga ejaawa ngale maama wabeere n'emeka ate maama wange bw'abanga ye mukulu ate jjajjaawo
twenkana emyaka nze naawe. Anti kati maama wange emyaka gyalimu gibe jjajjaawo. Maama wange alina emeka? Mama alina 20. Kati maama wange mbadde nga mbabeera jjajjaawo. Anti kati n'oli jjajjaawo gwe njogerako. Kale okutegeera amala kufuna calculator. Ani? Gwe tolaba obadde tokimanyi nti wabula yimuka ogende. Genda muzayi genda va ku chano yange. Tukola ensobi n'onkwatako zino engoye z'ennyambala olaba bwe zifaanana. Wajjo zirinazo. We nazijja wano nakwata uniform ya gundi ya executive media yeno ye uniform yayo. Wajjo zirina omanye esaati z'ofunidde kuno. Nga ziva mu dduuka lyo. Nga ziva China. Otunda masaati. Executive media ebeera China. Nyabo nze bagamba nti yeezaalira akira atemente. Ndowooza okitegeera. Tebazikuweereza kuva China. Baali bazikuweereza. Baali bazikuweereza. Baali abazikuweereza. Mutabani wo. Webale muzaala. Wazaala omwana wange. Nampeereza engoye. Tunula ng'ekyatiiti. Muzayi tomumami ndiye simanyi kyatiiti yange. Biba by'ebyenda by'ente eby'emunda. Bibayita ebinyonyonyo. Bino bisala wano sala wali. Wangambye nti wammaze. Nze oli wangambye wammaze. Ebyo byenvuma bennamaze. Wammaze oba tonnaba? Nedda tolowooza nno nsinika naawe. Wammaze oba tonnaba? Sinnaba. Kyatiiti kye. Ekyatiiti bino ebintu kati basaze ente. Ebyenda ebinene ebyente. Bwentunula. Ati bw'oba ogamba nti wammaze bw'otunula. Kati olina kweronderako. Zijja kwabika emipiira. Njagala nze nkugobye. Naye njagala abalabi ba executive media bakuweyo chance. Yeno shoka gato gyagenda osembayo okukola ku executive media. Wemale ggoga. So right. Abawagizi bagenda okugawa batukuza oba tetukuza. Nze kuba nze nkutadde. Oba ontadde nta. Gwoba ogamba nti ontadde sebo nkutadde. Kubanga obadde mulongooti nti gwobadde okasuka amaloboozi gange. Nze n'ebyo naye olaba kagati katwogeremu nga mwana ne moto omukulu. Ensi egenda kukulema. Wansanga yannema. Wansanga yannema. Oba nedda kati nkubulirira bubuulirizi. Negozadde akuba engoma n'ozina. Weddeko. Kuki? Ku mumwago. Omanye ki ky'olina ofumya n'ekyo talina fulumya. Nze munnange omumwago wange gwali gufumya ebirungi ebyerere nga sirina kyenfunamu. Baako ne banno toyinza kumuma kigambo kya kyatiiti. Gwe wabadde onse omanyi bw'otigirira ekitanyi. Lumale eyo olwo. Nze sibimanyi ne by'oyogera. Bw'otigirira ennyindo ebadde akyetandika okuleeta omusaayi. Kyova olaba muntu bw'aba mukazi bw'olaba bwakwata ntonkwatirira yo abamanyi ekigenda okuddako. Otigiridde nnyo ekitanyi. Nze nno nkubuulidde. Kati oli waddembe nkusuulawo. Olina bw'ogenda beera mu Kampala. Nze naawe ani yasooka mu Kampala? Era bwe wali tonnajjamu nali luddawa. N'ekirala siimako. Nze nsiima ebyoyogera ebyekisiru wasanga sirya biki. Appreciate. Omanyi toyawula bintu ebyo bibiri. Okusiima n'omuntu okuwalampa. Bw'oyagala nze nkusiime. Ompalampe nze nsirike kubanga oyagala nkusiima nze si bwe nkola. Kuba mmanyi kye njagala. Ndi mwavu alina entonda ate ateeguya. Ate noonyenyezaako ettwe. Ugire enkompe ekulinga ey'enswaswa. Enkompe yani? Buno obuntu owali amaaso. Ngobye oba tonnaba? Njagala kumanya, njagala kuwunzika nga ntegedde. Ngobye oba tonnaba? So, mukyali ku channel yange. Jajja okussa mu kadomola agifunyise nga wuzu channel ye. Kuba ajogerera nnyo, bajja agikolamu n'essanda. Oli ku executive media.
Eyani eyange babadde bagyesibyeko nti yaabwe. subscribinga likinga Ku channel y'ono. ita abantu batuwagire ffenna lumu Nani? na Ate nze gugamye ziguwagobya. anange so ebitambula mu ggwanga obiraba. Mbiraba mukwano. Abantu mu subscribinge mu likinge era mu sharinge ennyo executive media. Ebigenda maaso mubiraba byonna byonna mujja kubanga mubifuna kubanga tulina ebintu bingi nnyo ebikyajja ne programs nnyingi nnyo ezikyajja. Kati ebitambula mubiraba. Tulina story ya Chazeni Becky n'Amir baawe toyogerako wowe bw'ogamba bba oba omaze taata w'abaana kale taata w'abaana leero Chazeni Becky alina abaana bameka? bana naye omusajja ono alinako omwana baana basatu. Omulala owa wakati si we asooka kati bali batugamba nti Chazeni Becky mwana muto. Kati omuvubuka avuddeyo n'awandiika ebigambo bino. Naye mu kusookera ddala biri mu lulimi ki? Luganda. Mbadde nga biri mu luzungu nti bwe naabikyusa ate mugambe nti yakyusizza. Nze sikyakuwa kukyusa abantu banyiiga mangu. Kaakati ebigambo bino biri mu Luganda naye nze ng'omuntu submission yange ngenda giwa nga mmala okusoma wano ne muzeeyi aweeyiye. Agambye ensonga ey'okubiri esooka yagyogedde dda ngenda gikusomera nayo. Ensonga ey'okubiri egambibwa mbu nze mbadde sifaayo wamu ne ku baana bange nayo nkyamu nnyo era simanyi waayi banoonya buli ekinsiiga enziro okunkyaya mu baana bange nga bakuze wamu ne mu bantu. Ndi musajja eyeekolera ssente ze era saagala ssente za bwereere mu bulamu bwange. Ntobye n'ensi abammanyi mummanyi okuva e Kawempe. I've been taking care of my family from the start and I've been taking care of everyone abeera ewaka with our discrimination nabo banjulira. Sigulangako mmere nengulako y'abaana bange bokka. Ne wemba nguze ngoye buli ali ewaka mbadde mmugulira bwembeera bwe babeera n'amazima basobola okujja ne banjulira. I've paid for everything for my kids from antenatal to fees and medical and I have proof on that. Tewali we nali ndesse maama w'abaana bange kusasula bbiiru yekka mu ddwaliro eva mbaddengawo. So buli ayogera ebyo ebya famire yange ng'ate abadde tabeera naffe ng'awulira biwulire bambi kikomye kuba simanyi ani abasasula okunnyonoona yet I had kept quiet no matter what we passed through. Eno ensi ffenna etumalamu siraba nsonga lwaki oba oyonoona omuntu gwe oyiseewo ebibyo oba ofune views n'erinnya ku famire ya munno. Ekisookera ddala ebyo abyogera waliwo manager wa Chazeni Becky Saimo gwe yakyazizza. Saimo we yamukyaza n'agamba nti omuvubuka adde tasasula bills abadde amukuba abaana badde balwala nga omusajja tafaayo omuvubuka Amiri. Ngenda kuwa eno posi ye yasoose part 1 yagambye bw'ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvubuka musiraamu kansuubire muli bulungi bambi. Ndaba vidiyo nnyingi nnyo ezitambula nga zoogera ku famire yange nga babyogera simanyi kigendererwa kyabwe okubeera nga banzikakkanya watali nsonga. Ekisookera ddala have never beaten the mother of my kids anywhere. Maybe nga she's referring to her past relationships but nze simukubangako era ffenna amazima tugamanyi. Obutakkanya bubeerawo buli wamu naye tuli bazadde bambi let's respect our kids kuba ekyo tekirivaawo lubeerera. Now waliwo ebintu bino ddadi embeera ya Chazeni Becky yafulumya oluyimba baluyita gwe ssuubi lyange suubi oba aluwuliddeko simanyi. Bwe yalufulumya yagamba nti ebintu siini zonna nga bwe zirimu. It's a true story. Omanyi ekyo bwe tuba tuzannye eno mu theatre
omuntu wajja n'agamba this script is based on a true story bino wammanga either waliwo yamunyumiza story ye oba n'agamba katugiwandiike tugikuzannyire nti mwami Ssematimba yajja n'atunyumiza story ne tuwandiika story ya mwami Ssematimba ne tugizannya tusobola okugamba based on a true story lwa nsonga true story ya Ssematimba ye tuliko yaginaratinga ne tuwandiika ne tuzannya nannyini script asobola okubanga kyazannye it is based on kimukwatako oba kyali ku ye naye tekitegeeza nti buli muntu agamba based on a true story nti aba ategeeza nti kiri ku ye. Simanyi oba ekigambo tukitegedde bulungi oba nedda bwe yali awandika yagamba buli siini eri omwo yagibeesinga ku true story ko yabaayi maneja we bwe yabadde agakwanza nasooka ne ŋŋamba oba aliwo omukyala yajja n'amunyumiza n'agamba owaayi kampandiike n'avaayo n'agamba it is based on a true story maneja we n'akikakasa n'agamba buli siini gye mwalabye omwo Chosen Becky yamutuukako just mubadde talina ate bingi byataataddemu kitegeeza nti maneja n'akonfaminga nti Chosen Becky yakubibwa kuba mwalimu okkuba yakyunyizibwa ng'ali mu ddwaliro yakubibwa ng'ali lubuto Chosen Becky kyataayagadde kulambulula manyi abayimbi ba artists kamba buli ekintu kimu longoosa kuba bonna ayogera nti ba artists baabalala balowooza nti otegeeza bayimbi bokka ba artists akina theatre akina munnabitone mulina abantu ababa followinga mu kubanga mulina abantu ababa followinga abantu abo bali emotional buli lwoyogera ekintu engeri gye bakwagala bwe bakwogerako ekintu oba woyogera ekintu bw'onaaba oyina gwe byo byoyisaawo oba oyiseewo concert yo oba oyiseewo ki bafani tibagenda kitegeera n'abaana bwe balisanga ekintu ekyo oluyimba bagenda kakasa nti kitaabwe yakubanga maama waabwe because bwe wandibadde ogamba nti bannange my past relationships yampisa weti abantu bantegedde nti omwana weri gye wasookera kyekyakujja nayo lwa mbeera embi gye bakuyisangamu naye bw'ojja n'ogamba bannaye ezo byonna byonna bye mulaba wakava mu lubuto ate mu mbeera ye mubaddengawo ne struggle abantu nga babadde babiwulira muti mwayawukana so naw nawe kibanga si kituufu because nze saaga kukkiriza nti kituufu Chosen Becky wa muntu wa comedy nnyo lwaki ngamba nti wa comedy Chosen Becky yali atandika industry eno yeegaana omwana we yagamba talina mwana era n'agamba mwana muto wa myaka 17 oba 17 ng'alina omwana wa myaka 10 ng'omwana alina wa 10 emeka by then mwana yaliwo naye nga si mukulu kubanga oyinza okugamba omuntu nti ndi wa myaka yaliwo ndowooza nga myaka 2 awo bw'oba wa 17 nga kitegeeza omuzaala olina 16 kaakati n'ageegaana omwana later awo nga linnya limaze kuba ye sympathy gye yajja nayo abantu nga balaba akawala akato ate nga kalina eddoboozi because she is a very good girl and a very talented mu Uganda Chosen Becky yasinze eddoboozi kaakati mu kubeera nga she's talented abantu bamuwa amatu n'afulumya oluyimba lwe byabangi abantu ne balwagala kayimba abantu ne bamwagala erinnya limala okukwata yafuna omuvubuka oyo Amini Dictator Amini abeereddewo omuwala oyo naye ate sirowooza nti omusajja oyo abadde ayisa bubi gundi nze saagala kugira byonna naye njagala abakazi tuyige kino ekintu bw'oyagala omusajja nga talina because kati ndaba bamaneja bawoza abadde yateekamu buli kimu ssente biki bino wammanga bw'oba artist ng'okola ng'oyagadde omusajja bw'aba talina kyasobodde okuleeta waliyo abasajja nga tetwenkanya n'abakazi abasajja nga tebenkanya n'abakazi ssente ennaku zino abakazi ogenda okwesanga basinga abasajja naye ng'omusajja ekitono kyafuna bw'aba alaga nti agezaako respect that man for that totandika yisamu musajja oyo maaso olw'okuba gw'oteeka 10 ye n'ateekawo 3 w'oteeka 10 ateekawo ne bw'abanga aleese gumu wakikkiriza from the beginning era wakimanya nti yali talina ngazo that guy has been supportive mu music wa Chosen Becky era bw'otunya music wa Chosen Becky ennaku zino abadde ayuga si oli music we gwe tubadde tumanyi gwe yabadde amaliramu amaanyi ge gonna this guy was so supportive guy oyo yabadde anoonya ba bloggers yabadde anoonya abamawulire yabadde akoze emikwano mu bantu abasobola however much it can be a stunt because kati nze kankulage zino message abantu bajja mu inbox yange ey'essimu ku WhatsApp bino dadi bye baleeta ne bagamba ne bampeereza ne bagamba ndi ghost oli muzimu nga balaga bba baweereza tebaagala kukola kikumanyika ono omulaba yampeereza zino message oziraba nze lwakuba siri namugambiddewo katusoma bye namugambye nambuuzizza ani bwe yamaze obimpeereza ebyo ghost onaani naŋŋamba ghost ne mugamba
Can give the what? You can give the info to Kasuku or Namukasa. I'm not a kind of that Lugambo Ghost, thanks. Because nze saagala wagambye nti oyinza okubiwa Kasuku oba Namukasa kubanga nze siri kika ky'abantu ab'engeri eyo abakolagana n'abantu abeeyisanga emizimu. Yes, nti oli ghost ompadde olugambo nzije nduteekeyo. Era kyova olugambo lwe neŋŋaano ddusoma. Then era nejjo waliwo ennamba era ndala yampeereza nga mpeereza ebigambo ebinene ennyo ennyo. Nga ebinene bye njagala. Omuvubuka obiraba? Abaana nga ye alaga bamuyita Rashid. Ye agamba lye Rashid. Bagamba ayagala Chosen Becky. Najja wano n'alaga. Ekyanjawulo ne Chosen Becky kyali kimu oyo bbaawe kunsaba. Kale kireke ekyo. Yamusaba for the respect of the guy. Guy yansaba. Kireke nakyo. Kati okirabye ne mugamba ki? Nomugamba nti munnange. Ngate kisusu obunene naye olowooza tolimbye muganda wange mpeereza obujulizi. Nekiŋŋaana okusoma zino message okitegedde nenkwata zino message nensindikira Chosen Becky. Muno wano. Nemuweereza nga Guy bw'abimpeereza ne mugamba good morning. Nemugamba I tried calling you yesterday but the number is busy several times. Someone is sending me that. Thanks. As a fellow woman wanted to first talk to you because what did she say? Tananziramu naye yabigize ababirabye naye kati nze kye nategedde ekintu kiri bwe kiti. Omanyi Chosen Becky waba olina concert date oyimbye ekimala ate buli muntu abantu bamanyi nti omanyi oyimba tekikwetaagisa kukola bumodi. Abaana bo there are some things that you should we as artists we abayina ba followers betulina okuleka for the sake of our husbands respect and for the sake of batata b'abaana baffe ne bati bannatuwasa. Omusajja bw'omuzaalangamu omwana muwe ekitiibwa for the sake of your kid. Anti ne bwe bunaakyaddi munoonya views nga mugenda kumala mutte concert ekyonna ky'onaata oba mukologo oba ki oba Amiri yakwasa obaani. To me this wasn't called for your managers to come out ne batandika omusajja abadde talabirira baana ne batandika biki waba nga tewabaddewo domestic violence wonna nga kino mukikozesa oba kutambuza luyimba oba kutuwa concert. It is very bad. Kubanga internet teyeerabira abaana bamwe muli batuuza ne mbanyonyo nti zino zaali views. Lwe byafuluma ebyo lwe yabiteekayo buli mwaka olunaku olwo bijjanga kudda. In fact wajjanga kubeerangawo n'emyezi ne mu makkati g'omwaka bakugambe nti memories zino zijjukira. Ate Chosen Becky okyali nakawere ow'omwana ow'obuwala ate nga n'omwana omwana wani wona atamulabirira. Gwe mugamba ataalabirira. Omusajja oyo yali talabirira baana nga talabirira waka. Osobola otya muzaala mwana asooka. Sibikkiriza mpulira nga waliwo concert ejja batebuti poster. People will come and people will support you Chosen. You towetaaga kukola maanyi mangi. Naye ate nze Chosen kyemusaba amaanyi oteekamu mangi nnyo. Comedy wasusse like you're too much. Nkugamba bwe ndi bw'onaasooka okwonoona olowooza ogenda mutambulira ku sympathy nti buli ssaawa tugenda kubeera nawe osooka kwonoona eyakukwatirira ng'oli tunatereera. Chosen yakolako ekintu wano yalwaza omwana ffenna tulwaza abaana ffenna temumanyi bye tuyiseemu n'abaana. When we come out and say what we've been through with our kids everyone asobola okusirika naga kyokka bujjo tumulabanga aseka okitegeera tukubulya sad story gwe ey'obulamu bw'abaana baffe. Najja n'atugamba omwana ye mulwadde n'atandika n'apostinga ebifaananyi ng'omwana mulwadde ng'omwana mulamu omwana yawona dda ne tuwulira ennaku ne tutandika bannayenze namuweerezaako ne message muno mwe nina akajanja k'ennaku mbunkwatirwa ennaku bitankwatako ne mugamba Chosen I know what you're going through bambi take heart dear I pray for that. Bintu by'otamanyi nedda yapostinga omwana naye n'ogamba mbu omanyi kyayitamu ku mwana omulamu tteke nedda nga simanyi nti omwana mulamu kuba kati wamanyi otya kyayitamu ng'omwana mulamu kubanga omwana we obulwadde bwe yali apostinga nti nno bumuluma bwalumako owange wali mutuufu kati ate kye nayitamu nga those sleepless nights kati nga mmanyi kyayitamu wanga ye yeebaka nedda omwana yalwala kyali kituufu naye ng'ali mu mbeera gye yali abagamba embeera yonna yagiyitamu era ng'akwata videos kati nga bw'olaba nti olwaza omuntu n'olwala n'owona n'omala owona buli kimu nga natereka ebintu ebyo later ng'omaze owona oli eyo n'olina mu kwetambulya embeera buli kimu n'embireeta abantu batandika okunsaasira okitegeera ate
nga omuntu yawona dda. Bagamba nti twamusanze eri ayasa mayinja. Yes, fine omuntu yalwala naye kati owaki obireeta mu budde bw'atali muki mulwadde. Eyo nayo sympathy game nayo n'ogiteeka wali. Yegwe wajja n'ogamba toyina mwana. Eyo nayo sympathy n'otandika. Nga abantu ne batandika okunoonyeza eddagala ly'okuzaala. Tebaalino. Ate bw'aba yali agamba nti talina mwana. Yali akyali mwana muto nga tugamba young soul Kati eyingidde mu industry eno. Yali twagala tumukwatibwe ekisa. Yali ayagala tumukwatibwe ekisa nti mwana muto ayingidde mu industry. Era nakyo n'akifuna. But this time round, bw'oba ofulumya posta gite kola concert abantu bajja kusupportinga va mu comedy. Ate kyakubiri bonna abadde bakola shows oba ne concert zaabwe. Bwe mba mwayawukana n'Amiri si mmwe musoose. Let it not be a topic here. Ate ye lwaki kutandika tubuulira Amiri wabadde tasasu yakwagala omulaba nga talina ssente n'otandika okukola shows gwe n'ofuna n'okola ssente ng'akumanejinga. naye ng'ate mwavu. Tosuubira nti omusajja agenda kumanejinga asigale ng'afuna ssente baba wa brand. Gwe brand bakuwa ssente ezisinga eza manager. So your husband does not have that money that you're getting as a brand. Otugamba nti omusajja talina kyagula nga lwaba abiguze totugamba nti yaguze tugamba tubulya ne lwaguze omugaati ogumu. Mbeera nnyo ku side y'abakazi but I don't want those sympathetic games women play. I hate them. Mama ndi omusajja talabirira baana nga n'owuwo gwe wazaala eri kali omusajja naye omusajja agambye wano omusajja agambye wano nga tasosodde nga byonna treatment yemu amasomero n'abalala abali ewaka kitegeeze waka waliwo abantu abasukka mu baana wajja na ssomero ddamba bonna abalabirira. So kyesaagala be bano abantu abatali Chosen Becky. Nze njagala Chosen Becky aveeyo ye kennyini besigenda wuliriza. Be bantu aboogera. Be bano simanya manager. Be bano simanya nze simanya ndi wa makeup artist wa Chosen Becky. Mbuze mukwatire engatto. Ebyatiiti. Ekyo kinene. Kinene. Ebyatiiti. Era bw'akivumira bw'ate nnyamira. Bannange tetwagala story ya Chosen Becky kubanga etugambibwa makeup artist. Simanya nze ndi mukwano wa Chosen Becky. Nze ate njagala kuwa mawulire ya Amiri yazaala mu mukwano gwa byonna tetubyagala. Baba yazaala mukwano wandi mugambye ntozaala mmoja azaale muggwe. Mukwano gwe yategeera nti oli bba wa Chosen Becky yali azaala mu waaki. Wandigenze n'azaala muggwe n'atazaala mukwano gwe. Okitegedde? Kati otuwa mawulire. Expiring news we don't want. Twagala Chosen Becky vayo ne sympathy game yeeyo. Tuula mu kamera otubuulire Amiri yankuba. Yali talabirira abaana bonna nga biru zonna ezeddwaliro oli manager we namulabyaga. Biru zonna ezeddwaliro ng'omulaba ssente azikwata n'azeesasulira. Yazisasulanga ng'ayagala kubanga. You are very stupid even. Ogamba mbu yagazikwata n'azeesasulira. Singa baye yazimuleetanga n'azimukwasa nti bw'oba bakusiibudde sasula. Wategeera otya nti bawe yazimuwadde. Bw'aba ye yazimuwa n'alyoka asasula. Mutubadde tumulabanga ng'alwaza buli muntu alwaza abaana. Ani atalwaza? Mutuggyeko ebyo ebintu bya. Ate muleme kulowooza nti. Now we are fed up of this Chosen Becky stories and what. Okukakkanya abasajja nga babalabiridde. Mulekerawo okukakkanya abasajja. Abakazi b'oyagala okitegedde omusajja wo bw'omulekangako level. Naye nga bw'aba asobola oteekawo ekyeta ng'aliwo mu mbeera embi. Bwe muba mwawukanye nga mufunyemu obutakkanya totuleetera tugamba. Sooka osiime bye yakola. Totuleetera tugamba ne kino sikyagala ddadi. Bba wange abadde ateekawo emitwalo 3. Nenteekawo omusanvu. Tusooka ntunuulira omulimu gwo n'omulimu gwe. Sajja atwaliza okuba obwongobe bwonna abadde abutadde ku. Bw'afuna emitwalo 2 anoonyezaako 2 aweze 3 aziteekewo. Gwe teweetaaga na kunoonya oyina buli akusiima gabana I love you kankutereka akakadde. That is how brand. Kale gwe kati tubuulire abaali bakuwadde akakadde n'okwatako 5 n'ogamuwa. Kubanga abantu omuntu ng'ayina erinnya batono nnyo batakola ssente. Naye omuntu just akusangala busazi n'akwokya akakadde baawo bagenda kukamwokya ddi. Ye bwe bakakwokya even a public figure. Bwe bakamwokya agambako nti bannaye wambeererawo nga siri. Agambako nti manager wange tetubawa. Ogambako nti manager wange kwata ya 5. Tuziba waawo. Manager nze mwokya ya 5. Ani? Nga bakwadde ssente yo? Nze okuggyako bwe baziyisa ye mugamba nti jjako ffi. Omusolo. Gwe. Naye kati olinga bbaawo olowooza omuwa. Nga manager wange yebbaawo. Tosobola mmuwa. Kati Chosen Becky tatunyeega kwegamba kigambo kyonna. Nze byebyo byenkooye. Nze ate nsaba Chosen Becky. Ate Chosen Becky bibanga ebyokusaaga. Tokkiriza abantu kwogera ffe twagala oveeyo. Wamma nze Chosen Becky wanaavaayo naga abadde bamukuba. Era bakusaidie kubasikiriziganya na muntu akuba mukazi. Nze nga yavuddeyo saagala hiyase. Gwe weetuli jangu otuule wano. Yes. Ogambe nti oba awalala wonna. Kale tubuulirire ebbali nga toli mu kamera. Osobola ogenda ewa Kasuku, osobola ogenda wa ogambe. Nti omusajja abadde ankuba eyo video nange mwabiraba. Chosen Becky akola show okuva January paka December.
waliwo lwe yali alemeddwa okukola show nga baamukubye kyesimanyi ne bakuba serebu nga kuba buli wiiki aba ne booking waliwo gye yalemererwa nti kigenze giyindi kuyimba ku mukolo kuba omusajja yabadde yankubye ne baziba views mulimu ebintu bye saagala kuteeka mu mawulire be baana bange bambi abaana mu omusajja abadde talabirira baana omusajja nga bwagambye nti bannange for the respect of the kids ebirala byonna mu byogere naye bino ebintu ensi bitali byerabira nti Amiri omutaddeko ekyokuba nti takola kitalabirira abaana abo balikula ate ekirala omutaddeko ekya domestic violence nti yabadde maama wange mwalaba ebibadde bijja mu mawulire gye buvuddeko ng'abaana bafuuse tulekeraawo ebintu by'ekisiru ebyo mbu olw'okuba views olw'okuba mbu nno njagala nze embandiko nga trending that is stupidity you can trend in any other way but don't trend on your husband ate bw'onaaba nga oyagala balogwa oba ofuula emboozi ojja kubanga okoze ekintu ekisinga okuba ekyobusiru kubanga bw'onaamala guno omulundi ogunaddako ng'ogenda okukola ekintu ekirala oliteekayo ki kale abantu manager bo bavuddeyo bagambye badde bakkube enja singa ebadde stanti singa ebeera stanti ne tubalaba ggwenga mwekubye embaga n'Amiru tugamba kale kana akawalaba kati tukira ne bw'olireeta ekyamagezi tujja kugamba era stanti n'oŋŋamba nti omusajja yali akubonyaabonya ku mu ngeri eyo ate yakuwasiza kuba oyo omusajja omusajja oyo yayagala Chosen Becky nga talina adde bbina yagula ggule yafuna omuvubuka mu kisooka omuvubuka mulungi envuka alabika bulungi kale nga talina ssente naye ate nga aliko ekyana supportinga talent ya mukyala we ng'atayagala mukyala we bamuzunze eddeeno ddeeri Chosen Becky fena abakazi kale olumu twerabira abakazi olumu kale twerabira just naye kale jjukubamu ka flashback ojjukira Amiri we yakwagalira Amiri we yali afaanana naye bwe wali ofaanana nakati bw'ofaanana naye bw'afaanana naye ng'era akyafaayo beyagalako omanyi waliwo n'ebintu ebimu oluusi ebireetera abakazi oba okwekyanga agenda n'alaba beyayagalako ng'alaba ate bali waggulu w'ono gwakola ki olumu on the way abakyala ekizibu kye tufuna kibeera bweki on the way tufuna abantu abalala bw'obanga toseparate nze na bbaawo obanga on the way ofuna abantu abasinga ku bbaawo level financial status yaabwe ng'eri waggulu naye kati abakazi ekituleetera ekizibu kiri eki nti twerabira nti ono yanjagala nga sirina bwendi ate nange nemwagala nga naye talina bwakola ki tulina bwe twekutte buli omu n'akwata ku munne buli omu n'apushinga munne paka ano we tutuuse okulaba nti gwe alina stable income onsanzeewo kati ono gwe tuvudde nga twesikambula mpaka wano anoonya bunoonya lukumi naye n'alugattagatta n'alumpa ate n'akubeezaawo bali okusobola okukulaba otegeera n'akupushinga paka ensi weekumanyidde nga tavuddeewo ensi nekkuba nga bwakugamba tujja kutereera tubakumalaamu maanyi ne kino tukikole nze mbadde ngamba nti neno sho tugikole nze nja kunoonya kyonna okitegeera bannamawulire kambanoonye bano babloga kambanoonye akuvuma mukwano gwange asobola nga bw'olumba Chosen Becky Amiri akkubira nagayi naye mukwano ate okoze otya okitegeera so ono alina stable income kati akusanze lwakuba kati beera nga kale tokyayinamu erinnya likuggweko laba oba anaasigala erinnya likuggweko laba oba anaasigala andi bubi naye ani alina ssente ayinza okubakkubira nga talina ssente so bannange njagala okubategeeza emboozi ya story ya Chosen Becky eri mu kutambula me as a person ekisookera ddala bwe biba nga ebisinga ebirimu bya bulimba nga bya sympathy it is very bad we are tired of those stories kyakubiri Chosen awo osukkawo erinnya lyokoze kati awo osukkawo bw'okula alina ebintu by'otandika okwa outgrowing n'ogamba kino sijja kukikola for the sake of respecting taata w'abaana bo ne bwe mba muno iye ne bw'oba kuba nze nkimanyi concert taposta abantu bajja kukuwagira teweetaaga kukola nnyo kuteekawo nnyo maanyi mangi ne baba toli mu kwogerwako mu mawulire Chosen Becky n'otaposta abantu bajja kukuwagira people will support you Chosen Becky alina okumanya nti nno abantu abakola concert ne zibeera successful tebamala kuvoola babba tekyetaagisa kumala kubaako bakyakolagana naye just scandal yakutusika eri naye anti kakati fe tusika eri ate bwe twabikoowa olisobola okuddamu otugamba nti ate kati twateredde nabiri nali nsaaga oba omusajja gw'olisindika n'agamba nti kaali kabadi kaffe
nze njagala bwe babanga omusajja bwati ddala nze bwe mutaddemu. okukkiriza ebyo ebintu bya Chosen Becky njagala Chosen Anti Becky bwe twagala ye atuule mu yennyini. kamera agambe bane bankuba sajja ayita waayo fiizi abaana balwalanga n'ampitako yankunyulako kanyula yansambanga nga ndi lubuto nemba olubuto nolutavaamu n'otalopa muntu akusambye ng'oli lubuto akubye ng'oli lubuto gwe n'omuleka n'omukuba ng'omaze ozzaala n'omulopa ng'omaze n'omala omwana wa myezi emeka esatu manejawo n'avaayo maneja yayogera alina obulumi bw'amaanyi gw'omanyi abeewammwe bwe bakwagala okusinga ne manejawo bo ne bakuleka bo bakutunuulidde kubanga wobeerera olubuto era omusajja si yakubeerako nga yakulabirira kuliko abeewamma bakulabirira abeera nabo ne basirika baasirikanga ne balaba breadwinner nga bamukuba omusajja abanoonyeza ekyokulya nga Chosen Becky bambi ebintu ebyo bireke abantu leka abantu gwobo beegambira byoyogera naye gye bwe binaayita eyebbali abantu bajja kwogera bubi otuuka okuba ndi bakuleetedde ebizibu ebitajja kuba birungi bwe mbadde nteesa so tomala gwogera bintu ebijja kuleetera ekizibu abantu bonna buli mwatandika okugamba nti oyo omwana naye kati afuuse kino afuuse kiri so nga ate abantu babadde bakwagala ng'ebyo tebiriimu era bakyakwagala bajja kukwagala gwe kyoba okola lungi ya mulimu bw'oba oyongeramu amagezi gonna obadde ogattamu ka comedy kaffe wali because you're so talented otekamu ka comedy otekamu okuzannya otekamu biki oyimba bulungi olina vibe ku mikolo olina vibe olina performance ennungi kwegamba abantu bakwagala tokaka nnyo mbeera ate toteekawo kintu kinaaba kutamya bannaye tukoowa ekyo kijja kuba kutamya tunaana kuwalira bameka tukooye n'okunakuwala abantu boogedde baleeta nnyo bisaadi sitoole buli omu n'aleeta ekye buli omu n'aleeta ekye tetwagala gwe tukulabeko nze Chosen Becky saagala kukulaba nga oli mu mbeera ekunakuwaza njagala kukulaba nga oli musanyufu buli kaseera buli kadde so ndowooza tubeerekereze tugenda beerekererezaawo musiibe bulungi agwe abantu basiibulidde ddala mbasiibudde sigenda kudda eno embwa emmanyiiro kamala anti anjuliza mbo kyano ye basiibulire ddala sijja kugiddako nkyofunye okifunye balage nekyeke gyompadde ngongoba ya kyonkoledde ki funyeemu osiriwala ki ate oba tolina kyonkoledde kyobadde oyogera ate oyogera ki oba tolina kyonfunyeemu so right genda nebyatitibyo genda njaga siibula abantu banaawo basiibulire ddala obulumi ndowooza obuwulira omanyi akalimu oba okazannyisa embwa eno kale kambiveemu akalimu okazannyisa tekannagenda kati ndowooza okategedde nti akalimu kasobola okugenda ngenda kukijja wammwe embeera eyo kati oyo omu n'omulala agenda oguyindo kale ne bwonvumira eyo nze sifuddeeyo oguyindo amma musiibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.